Maaf nyaki yake. Karugawe. Kari wakala. Au yake bamu. Ana punya bamu nyingi zenu. Bamu kwa jepo. Oh, kuni jepo. Wanye lero kwa domo kwa. Mawuli getwine sawa eno ye Uganda Police okubanga eno eteeseteese olukwe n'ekitongole ky'ebyokulonda oba gite Electoral Commission okulabanga bano bapanze olukwe namutaayika okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba olukuŋŋaana wali mu bitundu ebyekatwe beppo n'ebitundu eby'ennateete bino byonna biddiridde oluvannyuma lwa Secretary General National Unity Platform amanyikiddwa nga David Lewis Rubongoya okuvayo n'ategeeza nti baawandiika ekiwandiiko bano nga baali basaba Electoral Commission ebakkirize okunominatinga omuntu waabwe ku lunaku olwokubiri wabula Electoral Commission bino yabigaanye oluvannyuma lwa General Museveni okubeera nga naye agenda kunominatingibwa olunaku olwokubiri kakati nno bano nga baatidde nga bagenda okunyonnyola mu maaso awo n'okubeera nga nkutangaaza ku nsonga eno lwaki bano baagaanye kati bino byonna ampuliriza biddire oluvannyuma lwa kubeera nga Museveni agenda kubeera ekkollo ku lunaku olwokubiri ng'amaze okunominatingibwa ng'ava mu bitundu eby'Entebbe olwo agenda okubeera nga yeewandiisiza kyokka nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye abadde wakuva Ntebbe era nga bakozesa ekkubo lye limu jjukira nti NUP baali basabye omuntu waabwe anominatingibwe ku ssaawa 4 ez'okumakya okusinziira ku Secretary General National Unity Platform David Lewis Rubongoya bw'atyo bw'ategeezezza wabula bano nga balina enkuŋŋaana ku ssaawa 6 wali ekatwe beppo ne ssaawa 10 ennateete wabula bano babaanukudde ne babagamba nti okuwandiisa omuntu waabwe oba nomination dde egenda kubeera ya Lwakusatu kyokka ate era n'essaawa zikyusiddwa babawadde essaawa 8 wabula wano ng'aliwo okweraliikirira n'okutya okusinziira ku Secretary General ono agamba nti Electoral Commission yandibayita ku ssaawa 8 kyokka ne bakwatira paka ssaawa 11 olwo okubalirizinga ne banga obudde buzibye kakati nno kino kitegeeza nti nno enkuŋŋaana ebbiri ezibadde ekatwe ne nateete ziba zisaziddwamu wabula saagala weerabire okusinziira ku musajja ono Secretary General ategeezezza n'ategeeza nti baali baabuukinga dda oluvannyuma lw'okugwa mu lukwe jjukira nakutegeeza nti NUP kye kimu ku ebibiina bambega munda mu gavumenti ya Mwami Museveni ono yategeezza n'agamba nti twamanya poliisi egenda tulemesa okwewandiisa ku lunaku olwokubiri ne tusalawo ne tubuukinga ennaku 2 ennateete twabuukinga ennaku 2 n'ekikatwe twabuukinga ennaku 2 era bano baategeeza poliisi nti twabuukinga ennaku 2 olwokubiri n'olwokusatu nga tumanyi enkola yammwe muyinza otulemesa ku lwokubiri okunominatinga nga tulina kunominatinga Lwakusatu kyokka nga twabuukinga Lwakubiri lwokka kakati NUP kye yakola n'ebuukinga ennaku 2 mu bisaawe bino oba venue zino ku lwokubiri ne ku lwokusatu kakati bano amagezi ge baakoze oba olukwesikwesi lwe baakoze kwe kulemesa essaawa ez'okunominatinga ne babongerayo ekawungeezi nga tosobola kubeera nga ovaayo n'osinkana abantu obudde obw'amatumbi wabula bino byonna nga bigenda mu maaso ekitongole ky'ebyokulonda kikakasizza poliisi ekutta abantu 8 munda mu kitongole eky'ebyokulonda wabula ulira gwe ebigambo kakati olunaku olwaleero eddakiika entono eziyiseeko tufunye certificate eno ne batusindikidde ng'eraga ng'ekakasa nti emikono NUP yagiwezezza si kuba nti kibadde tegiwera no naye kino kibadde kigendererwamu okulaba nga batulwisa kuba kati twakakifuna certificate eno twakagifuna kusaawa zino naye certificate teze yokka yagiddeko ebbaluwa eraga nti candidate waffe President addako Kyagulanyi Ssentamu Robert okubeera nominated ku Lwakusatu mukimanyi tubadde twanawusinga tugenda kunominatinga ku lunaku lw'enkya olwokubiri ku makya kubanga tubadde tulangiridde tugenda kubeera ne rallies 2 emu ng'erina okubeera Katwe endala ebeere Nateete ate Katwe ebadde yakutandika ssaawa 6 nateete etandika essaawa 10 kitundu kaakati bano kubanga batya nnyo balowoozezza nti bwe batusindika ku ssaawa 8 oba oliawo tetugenda kusobola kukola ki rallies zaffe era katusubire teba planninga kutukwatira eyo bwe tugenda ssaawa 8 ne batuta ssaawa 11 nga tetukyasobola kukola rallies kubanga battidde nnyo olaba abayisaamu egaali mu Kampala bakola ki naye abantu tebabaliiko abantu balindiridde omuntu omu yekka President Kyagulanyi Ssentamu Robert kaakati kyova olaba
bana abakakiiko k'ebyokulonda twagala kukivumirira kino kubanga olabira ddala bana abakakiiko k'ebyokulonda ne poliisi bali mu kukwatagana okulaba nga bakola ki balemesa enteekateeka zaffe so batusindise nga bwe ngambe ku Lwokusatu okunominatinga ku saa 8 naye era nga bwe tugambe ekyo tekigenda kukola ki tekigenda bawonya kubanga ffe tuli ready tuli set bannayuganda bali ready okulaba ng'omuntu waabwe anominating lunaku lwe Lwokusenkya Olwokusatu okusinziira ku Secretary General akakasizza ebigambo bye nkugambye era nayogedde mu katambi ke twakoze onaku olweggulo ne nkugamba amawulire ag'omunda galaga nti Mwami Kyagulanyi bandi mugaana okunominatinga olunaku olw'enkya butereevu nnyo gamaze ne gatuukirira gwatambula n'omukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda ebigambo bino nabadde nabikusunniddeko dda era nga babifunyeko dda intro oba kulu oba idea ne nkugamba bw'olaba nga kikyuse ne bagamba nti Lwakusatu teweewuunya kubanga twabadde tumaze okufuna info ng'eraga nti abasajja baatidde ebitagambika kati bino byonna nga bigenda mu maaso okwekalakaasa kwanditandika kubanga bannayuganda bye baasuubira si bwe biri wabula kirangiriddwa nti public holiday ebadde ey'okubeerayo olunaku olw'enkya ekyusiddwa ku lunaku Lwakusatu era ampuliriza abasajja bagamba nti public holiday Lwakusatu mwetegeke amazina okusimba ebitooke ebimuli buli kimu ku Lwokusatu kati wuliriza abantu 8 abakwatiddwa munda mu kitongole eky'ebyokulonda poliisi ekakasizza amawulire gano ebintu byongedde okulaga nti byongera okukaluba buli lunaku olukya era nga wenzijidde ku mpewo nga poliisi ekakasizza nti abantu 8 bamaze okubeera nga bakwatibwa era nga bano bakozi munda mu kitongole eky'ebyokulonda wabula nga bano babadde bakoze olukwe oba olukwesikwesi oba omupango okulaba nga bano batetenkanya obubokisi n'okulekawo emiwaatwa okulaba nga bano babbira pulezidenti ali mu ntebe akalulu kakati nno wenzijidde ku mpewo era wenkoledde akatambi kano nga poliisi emaze okubeera nga ekakasa nti abantu 8 bano nga bakungu munda mu kitongole ekikwasaganya ebyokulonda kakati nno bano bamaze dde okubeera nga bakwatibwa ne bateekebwa emabega w'emitayimbwa okubeera nga bannyonnyola ensonga lwaki bano babadde baagala okugezaako okubeera nga obubokisi babutaataaganya n'okubukyusakyusa mu feva ey'omukulembeze ali ku ntebe saagala weerabire 221 akalulu ako akaaliwo vaawo mpitewo kaalimu okuttibwa kw'abantu mwenna mujjukira nti ekibiina ekya NUP oba gite National Unity Platform kino nga kyekibiina ekikulirwa omukulu Robert Kyagulanyi Center Mitembo ono nga yakwatagana ne bannannyini kyo oba bakofawunda boyinza okuyita bakofawunda kakati ono n'ateeseganya nabo era ogenda okakanangwa obwannannyini babamukwasizza era n'ebiwandiiko byakyusibwa munda mu kitongole kino oba mu kibiina kino eky'ebyokulonda kakati nno abakungu abakwata mu bana baagobwa era nga bano ensonga eyaweebwa General Museveni yavaayo n'abuuza nti Robert Kyagulanyi Center yayitawa okuwandiisa ekibiina kino yayitawa era kakati bano bakwatibwa ku nkoona mu kalulu ako ka 221 ke twali twolekedde omuntu yenna alina okubeera nga abituukiriza mulimu ne president sitting president okubeera nga asooka ku resigninga nebbaluwa eraga nti aresigninze alina okusooka okugipresentinga eri akakiiko k'ebyokulonda edde before nga tebannamunominatinga kitegeeza olunaku olw'enkya olw'emmande ngenda ku mwezi 22 Jeno Yoweri Kaguta Museveni engeri gyagenda okunominatinga ku lunaku olw'okusatu kitegeeza alina okusooka okupresentinga ebbaluwa eri akakiiko k'ebyokulonda nti aresigninze takyali president kubanga mu mateeka bwe gagamba nga bwe ngenda okusomera nga bwe njagala owulirize naye nkugambye signatures zamaze dde okubeera nga ziweebwayo era akakiiko k'ebyokulonda kannyonnyodde lwaki babadde bakaabira signatures era lwaki bo babadde bagamba nti signatures zino zabadde zeetaaga okuba nga zijjuzibwa nga Simon Byabakama n'abasajja be nga bwe boogedde mu kiwandiiko kyenjagala owulire nga sinnaba kutwala wala kasooke nkuwe bano bye baayogedde akakiiko k'ebyokulonda nga kannyonnyola lwaki baalwisizza abantu ku nsonga ya signatures wulira okusinziira ku information eyafulumidde mu kiwandiiko ky'amawulire kino kyenjagala okuyitiratiramu akatono nga sinnakutwala mubiri Electoral Commission oba Simon Byabakama bye yeetaaga wuliriza. The Electoral Commission has defended its handling of the presidential nomination process, saying its verification of supporters' signatures is guided strictly by law, even as several opposition parties accused it of bias and deliberate frustration. Ulira Simon Byabakama n'olukiiko lwe bo baategeezezza nti ensonga ey'okukwata oba gye bahandolinzeemu presidential candidates
okuba nominatinga mu kaseera kano bo bagamba nti yentuufu kubanga bali guided n'amateeka era tebalinawo tteeka lyonna lye bali mugenda maaso n'okubanga bamenya. Naye jjukira abamu ku batunuulizi b'ensonga bazze bakugamba nti kirabika akalipo we kaavudde kwe kubeera ng'abantu bano General Yoweri Kaguta Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde bagenda kunominatingibwa ku lunaku lwe lumu. Kyokka nga ate oluvannyuma lwa nomination buli omu ayina raare. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina raare zibbiri Katwe bw'atyo ne Nateete. General Yoweri Kaguta Museveni ayina raare Kololo. Kakati wano nga bagamba nti waabaddewo okutya nti omuntu omu ayinza okulabisa munne oluvannyuma lw'okubeera nti bagenda kubeera ne raare ku lunaku lwe lumu. Kakati wano bo bali mu kudifendinga action gye baateekinze ng'akakiiko k'ebyokulonda. Wulira ekiwandiiko. In a statement issued on Saturday, September 20th, Electoral Commission spokesperson Julius Muchunguzi said 27 out of 38 presidential aspirants who submitted lists of supporters had been notified of their status. Nti ba presidential candidates abawaddeyo emikono gyabwe abawerera ddala 38 nti 27 ku bano babategeezezza dda mu statement yafulumizza omukulu amanyiddwa nga Julius Muchunguzi oyo gwolaba ku screen yo. Ono nno ye mwogezi spokesperson ow'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Yabakama yategeezezza nti 27 ku bo tumaze okubategeeza ku status y'emikono gyabwe era nga status eno yeeriwa nga bagamba nti he confirmed that only 2 aspirants incumbent Yoweri Kaguta Museveni of the National Resistance Movement NRM and the Forum for Democratic Change FDC President Nandala Mafabi had so far met the legal threshold. Uliriza okusinziira ku Simon Byabakama n'akakiiko ke bonga bagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni ne Nandala Mafabi onono yagenda okujja kuba president ku kadi ekibiina kya FDC nti bano babiri bokka be basobodde okutuukiriza signatures ezisobola okuba endoosinga nga ba presidential candidates babiri bokka owa FDC Nandala Mafabi n'owa NRM Yoweri Kaguta Museveni mu be basobodde okutuukiriza emikono egyetaagibwa akakiiko k'ebyokulonda. Kakati wano Muhammad Nsereko we yeebuulizza kijja kitya Nandala Mafabi asobola okusooka Robert Kyagulanyi Ssentamu okufuna signatures oba wandibanga waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso naddala ku side eya Simon Byabakama Mujenyi. Kakati wuliriza omukulu ng'agamba nti out of the 27 2 aspirants had met the required supporter numbers while the others were at various levels of compliance. Nti kwa 27 bano benkugambye be bategeezezza ba presidential candidates nti babiri bokka be basobodde okufuna signatures ez'abawagizi ababa endorsing nga bwe nakugambye naye ebimu ku byetaagisa ngenda bikusomera ogenda kutya. He stressed that the verification process was an elaborate exercise made to fulfill the dictates of the law and reminded aspirants that nominations would take place on September 23rd and 24th at the commission headquarters in Rweza Rubowa. N'abategeeza nti bino bye tukola biri mabega w'amateeka kyokka ate temwerabira tugenda kunominatingira ennaku 2 zokka era singa muzisukka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'26 n'abali 25 abasigadde abataawezezza emikono giri emeka egyetaagisa. Uliri Patrick Soko kwatirireko nga bw'obitegedde ampuliriza nti olunaku olw'enkya President Kyagulanyi Ssentamu tagenda kubeera nga nominatingibwa. Kino kimaze okubeera nga kikonfamingibwa ekitongole eky'ebyokulonda oba akakiiko k'ebyokulonda era Secretary General waffe David Lewis Rubongoya n'avaayo n'annyonnyola ensi era nga bw'olabye mu ntandikwa y'akatambi kaffe. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso okwewandiisa tekuli mu kibuga Kampala, okwewandiisa kuli wali Rweza ku Ntebe Road. Kakati nno wano wabaddewo okulya n'okkomba essowaani kubanga mwami Kyagulanyi abadde agenda kunominatingibwa ssaawa 4 kyokka nga ate General Yoweri Kaguta Museveni wa kunominatingibwa ssaawa 5. Kakati nno poliisi n'ekitongole kino eky'ebyokulonda bwe batudde ne balowooza nti omuntu omu ayinza okuyisa munne eggaali oba abawagizi bayinza okubagana oba abawagizi bayinza okutemangana embale kubanga bonna almost omu ayisaawo essaawa emu ate n'omulala n'anominatingibwa. Kakati nno bano ne bongereyo naye nga nkutegeezezza nti ampuliriza lugenda kubeera lwakusatu essaawa 8 ez'ekawungezi. Patrick Soko ojje mukwano gwange ampuliriza tweyongereyo. The law requires nkugambye ngenda kukuleetera buli kimu Simon Byabakama n'akakiiko ke bye keetaaga oba requirements omuntu by'alina okuba nabyo okunominatinga nga presidential candidates ogenda kutya. Nkugambye ebimu ku bino abamu bayinza okuba nga tebajja bituukiriza. The law requires each aspirant to present at least 100 registered voters from not less than 2/3 of all districts in Uganda.
buli yeegwanyiza ekifo eky'omukulembeze w'eggwanga alina okuleeta waakiri signatures 100 nga ziva mu district waakiri ezikola 200 okwetola district zonna mu ggwanga erya Uganda, era nga kino kitegeeza nti emikono 98 girina okuva mu district 98 era nga emikono gino Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP nga bayita mu David Lewis Rubongoya bategeezezza nti balina okubanga bagiwezezza n'okusukkawo. Bagamba nti omuntu yenna gwe etteeka lino likugira omuntu yenna oba omulonzi yenna okwendoosinga abantu ababiri okusayininga ku mpapula ng'osemba Robert Kyagulanyi Ssentamu ate gwe muntu y'omu n'osayininga ku mpapula ng'osemba Nanda Mafaabe bajje no Yoweri Kaguta Museveni. Kakati wano bagamba nti etteeka singa likukwata nga wakoze kino osobola okusibwa omwaka oba sekyo ne bakutanza emitwalo 48 gya siringi za Uganda oba ebibonerezo byombi. Kakati wano we wali ekibuuzo njagala tuddeyo okusinzira ku David Lewis Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya NUP yavaayo n'ategeeza eggwanga nti bwe baali batwalayo signatures presentinga signatures nga bwe baali bazibasabye, wabula okusinzira ku ye ng'agamba nti abasajja ab'akakiiko k'ebyokulonda baddiranga signatures ezimu ne bazijja sayidi eno ne baziteeka sayidi eri. Kakati wano kiba kiraga nti omuntu omu abanga asayiningidde abantu ababiri. Kakati wano etteeka we litakoledde oba tebagenda kubeera nga basibwa oba tebagenda kubatanza ng'etteeka bwe ligamba. Kakati wuliriza ab'akakiiko k'ebyokulonda nabo bennyini amateeka gengenda okusomera gabakwatiramu, era singa omu ku b'akakiiko amenya amateeka poliisi esobola okubeera ng'emukwata singa amateeka gaba gakugobererwa. Nkugambye nkuleetedde ebyetaago by'omukulembeze w'eggwanga byalina okuba nabyo okumunominatinga nga presidential candidate. Bino nno bigenda mu maaso nga ne mu ggwanga ery'Amalawi waabaddeyo akalulu. Mu ggwanga lya Malawi wabaddeyo akalulu kalondeddwa akobwa president, era waliwo ekikolwa ekyabaddeyo. Poliisi mu ggwanga erya Malawi yakutte officials 8 nga bano babadde balina ebyekisirusiru bye bakola mu kalulu. Jukira bano ba officials ab'akakiiko k'ebyokulonda, era nga bagamba nti police in Malawi have arrested 8 people for alleged electoral fraud as the country awaits for the final results on Tuesday general elections. Uliriza okulonda oba akalulu wakati wa babiri bano Lazarus Chakwera ne Peter Mutharika mu ggwanga erya Malawi kwalinye enkandago ng'omu aleebya munne eyali president aleebya ata president aliko. Kakati abamu mu kakiiko k'ebyokulonda ne baagala okubaako vulugu gwe bakola okusobola okubaako omu gwe babbira obululu. Kakati njagala okutegeeza nti poliisi mu ggwanga eryo ate yo munne yakoze ogwayo negenda maaso n'okubanga yakutte 8 ku ba officials abakulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga eryo kye tutamanyi oba ne mu ggwanga erya Uganda singa wanaabaawo embeera yonna efaanana bw'etyo oba oliawo wanaabaawo omu ku ba officials mu kakiiko k'ebyokulonda ayinza okubanga naye agenda emabega w'emitayimbwa. Kakati awo njagala tuveewo nkuleetedde ebimu ku ebyo ebyetaagisa presidential candidate byalina okupresentinga eri akakiiko k'ebyokulonda osobola okuba nga obitegeera ebiri besides emikono signatures wawulidde kati ng'ogyeko ezo signatures n'ebirala ebyetaagisa. Kakati njagala kuleetera amateeka agafuga okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga kye tuyita Presidential Elections Act PEA Presidential Elections Act. Lino nno lyetteeka nga liri mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, etteeka erifuga okulonda okw'omukulembeze w'eggwanga. Njagala kusimbula mpolampola owulire eddala biki by'obadde tomanyi. Nkugambye ebintu byayongedde okugenda maaso n'okubanga bikaluba. Mukyali ku signatures naye ate waliwo ebirala ebikalubye. Kakati wulira mu bimu ku ebyo kwe kuli omuwendo ogw'essalira presidential candidate alina abantu baalina okukomako. Omuwendo gw'abantu alina raare gy'alina okukuba, era raare eyo gy'alina okukuba yeri Simon Yabakama bye yakugambye. Kyokka ekyewuunyisa alina omuwendo gw'abantu gw'atalina kusukka ng'ajja ku kitebe eky'Electoral Commission okubeera nga bamunominatinga. Naye nkugambye abamu tebagenda kutuukiriza mateeka gano. Mu mateeka gano gengenda okusomerera gogenda okuwulira gagamba nti presidential candidate yenna ne bw'oba obadde sitting president olina okusooka okulizayininga, era n'ebbaluwa eraga nti walizayininze olina okugiwaayo. Kitegeeza General Yoweri Kaguta Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Nanda Mafaabi n'abalala balina okubeera ku level y'emu
singa baba banominatingiddwa tekuba alina buyinza bwankomeredde sitting president abata kyali president ezimu kulaale ezize zikubwa era ne ziteekawo embeera y'okutya be bantu okujja nga bagoberera candidate omu naddala Robert Kyagulanyi Ssentamu ate oba oli awo ng'omulala tebamugoberedde. Kakati bannayuganda balowooza nti namungi w'omuntu atera okugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinze okuviirako abasajja bano okutandika okugenda maaso n'okubanga batya. Naye nkuleetedde biki ddala ebiri mu kalulu ebiri mu mateeka agafuga okulonda okw'omukulembeze w'eggwanga. Kakati nga sinaba kubanga mbikusomera njagala nsooke nkuzzeeyokko ezimu kulaale ezizze zikuba Robert Kyagulanyi Ssentamu then nzije mbeere nga ate nkusumululira. Wuliriza. Kakati mugamu ku mateeka gogenda okuwulira presidential candidate talina kukwatibwa. Presidential candidate yenna babeera ku level emu bonna nga ba presidential candidate nga bwe nkugambye nti tewaba ali mu ntebe obudde obwo tewaba alina buyinza nga president obudde obwo kubanga asooka ku resigninga. Kyokka emirundi gyonna tulabye ba presidential candidates nga bakwatibwa babulookingibwa era abamu nga babateerawo embeera egezaako okubabulookinga okulaba nga either batuuka mu bifo bye baagala era nga ne ku mulundi ogwasembayo twalaba nga police n'abitongole ebyokwerinda byegatta ne biba nga byateeka embeera ku candidate omu oyo nga simulala Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ekikolwa kino nga kigambibwa nti mu mateeka kyali tekikkirizibwa era bino ebyaliwo njagala nsooka mbikujjukizeeko katono. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuuka n'okugamba ab'ebyokwerinda ti ekyamazima nammwe bino bye mukola mukimanyi nti si bituufu ate nga naffe tuli mu kubanunulira nammwe mu bye twagala okununula nammwe mwemuli. Kakati njagala nkuzeeko emabega nsooke nkulaga ekyaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa November omwaka gwa 2020 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubeera nga nominatingibwa then oluvannyuma lw'akatambi kano ngenda kubanga nkusunsulira nkutegeeza eddala byetaago ki ebyetaagisa akakiiko k'ebyokulonda presidential candidate yenna byalina okuba nga abeera nabyo ogenda kutya. Bingi ku bino tewali presidential candidate agenda kubeera nga abituukiriza nga bw'ogenda okuwulira. Kankuwa akatambi kano nzije tubeere nga tweyongerayo. Yes, ekyo kyolabye kyaliwo mu mwaka gwali gwa 2020 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubeera nga nominatingibwa era nkugambye yanominatingibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa November omwaka 2020 nga tugenda mu kalulu aka 2021 era njagala okukusomera biki ebigenda maaso bwe twogerera amateeka agamu gakyukamu kubanga gazze gamendingibwa. Simon Byabakama Mujenyi ebimu ku bintu byalina okutuukiriza mu kalulu kano byenjagala okubanga nkusomera musooke muve ku signatures kubanga signatures abasinga obungi bazifokasinzeeko nnyo naye njagala okutegeeza signatures zireka zirimu n'akabadi kubanga buli omu akimanyi ti signatures zaggwayo. Kakati wuliriza nkuleetedde summary
ey'ebyetaago ba requirements presidential candidate byalina okubeera ng'abeera nabyo. Samale eno njijje mu kye bayise Presidential Elections Act eya 2025 guidelines for nomination of candidates, era ng'eno yali revised obanga yakyasembye okubeera ng'eteekebwako omukono ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2025, era ng'ekiwandiiko kino osobola okukifuna naawe okuva ku website, official website ey'akakiiko ak'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama, nga bagamba batya: njagala tugende mpola, njagala ulize ekigambo ku kigambo otegeere bye tusobodde okutegeeregana obitegeereko nti akakiiko k'ebyokulonda agamu ku mateeka galina okugobererwa ba presidential candidates. Njagala ogende mu comment section ombuulire oba abamu banaagatuukiriza, kubanga nkugambye mulimu n'etteeka erigamba abeera sitting president obudde obwo alina okusooka okulizayininga. Bw'amala okulizayininga n'alyoka ajja ne bamunominatinga, alina okulizayininga a day before. Kitegeeza General Kaguta Museveni waba wa nominatinga nga 23 kati nga 22 alina okutwala ebbaluwa eraga nti bannange ebbaluwa yange yiino si kyali president wa Uganda, olwo asobola okubeera nga nominatingibwa. Otherwise kyekino kyenjagala ogende mu comment section ombuulire amateeka gano abamu ku candidates banaagatuukiriza. Wuliriza: Presidential Elections 2025 guidelines for nomination of candidates. Laws applicable, amateeka agamu kuga-applyinga mu guidelines zino ezigenda okugobererwa ge basinziddeko okubeera nga bakola guidelines zino genjagala owulirize. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, saagala weerabire nti bitono nnyo ebijja okugobererwa mu kalulu ke twolekedde aka 2026, kubanga amateeka mangi era agazze nga gamenyebwa mu ggwanga Uganda. Saagala weerabire nti essente eziri mu gavumenti ya Mwami Museveni zaakozesa okubeera nga amateeka oba oliawo tegakyakola, n'okubeera ng'ono asobola okukozesa obuyinza bwe nga pulezidenti ali mu ntebe y'eggwanga Uganda n'asobola okubeera ng'alinnyirira eddembe ly'abantu nga tewali amukuba ku mukono. Saagala weerabire akalulu ka 2021 kaafiramu bannalumanya ne Ssalumanya abakwatiwe mu 53 okusinziira ku gavumenti be yavaayo n'ennyonnyola ensi, era ng'eno yategeeza nti abo bonna battibwa oluvannyuma lw'okubeera nga Museveni yakwata amagye ge yajja mu mawanga agaali gatwetoolodde ewaali entalo n'agaleeta mu kibuga Kampala. Mbu ono yali amaze okubeera nga afuna info mu waliwo abali bagenda okwekalakaasa mu kibuga Kampala. Kati amagye bwe gaatuuka tegaabuuza nti oboonaani gaatandika kukuba bukubi masasi, era nga muno mu battibwa mwalimu abakyala, mwalimu n'abaana abato abaali ku byabwe nga si bino bye baaliko byakwekalakaasa, naye amasasi gaatuuka okubeera ng'ekiseera gabanoga nabo ne babeera nga bafiira mu nfa eyo ey'ekyonoonere. Bingi nnyo Mwami Museveni byazze nga asuubiza bannayuganda okugeza kwe kubeera nga ne constitution y'eggwanga Uganda bwazze nga azikyusakyusa, era bannayuganda bangi nnyo okuva ne kati oba okutuuka kati bazze bagamba nti ono ye musajja gwe bakyalabye nga tanywerera ku kigambo kye, era nga ye muntu ayogera kino enkya n'akikyusa n'ayogera kiri. Mujjukira mwenna constitution y'eggwanga Uganda yali yateekamu obuwaayiro obw'enjawulo okulaga nti pulezidenti ayinako ekkomo, era nga muno mu 2005 saagala mwerabire 2005 abasajja baakyusa akawaayiro akaali kaliko term limits 2. Mujjukira nti wano Mwami Museveni bwe yatandika okubeera ng'ateekateekawo okwesimbawo okutandika mu mwaka wa 1996 bwe yatuuka mu mwaka gwa 2005 yeetana kubeera ng'addamu okubeera nga yeesimbawo ku bukulembeze obw'eggwanga Uganda, era wano constitution we yali emukwatya kubanga yali amaze okubeera nga yeesimbawo mu kalulu aka 96 kaakati ate ne 21 n'abeera nga yeesimbawo, nga kino kyali kitegeeza nti 2005 yeetana kubeera nga yeesimbawo kubanga yeesimbawo 96 ne 21, kati 2005 nga talina kubeera nga yeesimbawo kubanga constitution yali erage 2 term limits ng'eragira ebisanja 2. Kakati wano ono y'omu be bakwata constitution bennyini ne bajamendinga, era akawaayiro kano baakajjamu n'asigala nga afuga. Bannansi baaguma ne bagamba kasita omuntu aweze emyaka 75 era waliwo akawaayiro nga constitution egamba teri muntu agenda kufuga Uganda ng'asukka myaka 75, kubanga omuntu aweze emyaka 75 okuddagulu viga oba bannasayansi bagamba aba akendedde entegeera ye physical amaanyi ge gennyini ag'omu
ng'omuntu ng'omuntu entegera ye ey'obwongo kwegamba baatuse ku climax ng'atandise kubeera nga abendinga era nga boolaba omuntu nti akula yeesimba bw'atuuka mu myaka 75 okudda ggulu bangi batandika okukootakoota kati constitution yali yalengera akawaayiro kano nega nti omuntu atandise okudda obuto talina kukulembera ggwanga Uganda era mujjukira mwenna yali Rebecca alitwala Kadaga ono gwe baafumudde mu NRM kakati nno gwe baakozesa okulaba nga n'emyaka ekomo ku myaka bagijjawo akalwayiro kano nako ne kaggibawo kati bwe twolekedde ate 2026 nga tetwewaddeyo okulonda Mwami Kyagulanyi mwenna mugenda kakasa nti abasajja bano si bangu bateekateeka okubeera nga constitution bagenda kubeera nga bagikwatamu baddire akalulu nga kalondebwa minisita MP yekka nga gwe munnansi ng'omuntu tokyalina ddembe lyo kwerondera mukulembeze wa ggwanga Uganda nga ffe bannansi tulonda ba MPs olwo MPs eri mu parliament bebawa ensimbi n'ensimbi okuyisaawo ebyabwe nga ne gye buvuddeko mwabalaba babawa essente bwe bamala bawa essente ne bayisawo etteeka ku mmwanyi bw'etyo emmwanyi neefundikira nga erugenze bwe bamala okubeera nga bayisawo emmwanyi ne babongera essente ne bayisawo etteeka kooti y'amagye bw'etyo neekoma okubeera nga mukwano gwange mpuliriza egenda kubeera nga eno oba oliawo ate etandika okubeera nga eddawo okukozesa bannansi abatali bannamagye kati bino byonna bw'ojja obigattagatta n'ogattako okubeera nga munnansi togenda kuddamu kulonda pulezidenti ng'omuntu agenda omukulondera ye MP nga tulabyeko ku bazze nga bakola bajjawo term limits ne bajjawo age limit ne bajjawo kooti y'amagye ne bagizzaawo kooti bagijjawo ne bagizzaawo bo bennyini ne basuula emmwanyi ne basuula buli kimu amateeka gonna ge bazze nga bakola oluvannyuma lw'okubeera nga baweebwa ssente kati bino byonna bw'obigattagatta n'owulira nti bagenda n'okulondera omukulembeze w'eggwanga kitegeeza omanya bumanya kiki kye bagenda okubeera nga bakola nga batuuse eyo mu bisenge by'amakolero agawaaka abantu bangi abazze nga bakukkuluma ku Mwami Museveni enneeyisa ye empisa ye naddala ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda era ng'ono ayawukanira ddala ku ebyo byazze nga ayogera era yawukanira ddala ku ebyo ate byazze nga akola mu kifo ky'okubeera nga byazze nga ayogera byakola kansooke nkuzeeyo katono nnyo ampuliriza nkulage akatambi kano aka Museveni akamukunyonyolera obulungi oyinza okuba nga eggulu tewakafunye bulungi kategeera wuliriza omusajja azze nga afuukafuuka jjukira nti ono yajja azze alwanyise obukenuzi obubbi obulabbayi obulyake okulinyirira eddembe ly'obuntu okuwamba abantu okubuzaawo abantu okutta abantu naye nga bwenjogerera ampuliriza ebigambo birungi si birungi byonna bye yalwanyisa okusinziira ku bigenda mu maaso byandibanga ate byakomawo. January 26 1986 abalwanyi ba National Resistance Army basomoka ne bayingira Kampala okumamula obuyinza ku Apollo Milton Obote. Nga 28 January 1986 Yoweri Kaguta Museveni yakuba ebirayiro ku kizimbe kya Parliament mu Kampala era n'akwasibwa obuyinza okukulembera Uganda ng'omukulembeze ow'omwenda bukya ggwanga lifuna obwetwaze. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guards. Ekimu ku bye yasuubiza nti bannayuganda baleme kulowooza nti zino nkyukakyuka eza bulijjo wabula zaali za muggundu mu byobufuzi by'eggwanga. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Because in Africa we have seen so much change that change has become meaningless. It's no longer change but merely turmoil. This group getting rid of that group and that group doing worse than the group it got rid of. Now, please, I do not count us in that category of people. Amawulire g'ebweru nga New York Times gonno gawandiika nti omuyeekera alayiziddwa ng'omukulembeze wa Uganda wabula eri bannayuganda abaali bamwegesa amaaso yali mu kifaananyi eky'omununuzi. Abaaliwo ku olwo olunaku lwonna kati bakyalutenda. Enguudo zaali za kalanje enzirugavu kyenvu n'emmyufu ez'abendera y'eggwanga era nga zaali zikwatiridde abantu olw'essanyu obugombe n'emirere nga bisaanikidde ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abanywamu ku olwo baayitawo we bandikomye bangi baawuta ku supu w'enkoko okwekulisa essuubi ly'obukulembeze obusinga ku bwe baali balabye nga lisusse ow'erimu ku olwo yatemya ku waabiri. Mu
Museveni yali alayira ng'emirambo gy'abantu mu bitundu ebimu babuuka mibuuke kubanga olutalo lwali lwakaggwa ate nga tewannabeerawo nteekateeka ya kugiggyawo. Wadde okutya kwali kungi, bannayuganda baabuuka emirambo okujaguza okulayira kwa Museveni, naye ebyafaayo biraga nti essanyu eryo lyali liva ku bulumi obw'emyaka egiwera bannayuganda bwe bali balina, gamba ng'obukambwe bw'ab'ebyokwerinda, omwali okuwamba abantu okw'ekyoyonoonere, okusibibwa mu makomera nga teri kuwozesebwa oba obwenkanya, amagye okubba ebintu by'abantu nga teri akuba ku nsolobotto, obusosoze mu mawanga bwali bungi, obwannakyemalira, ssaako ebikolwa ebirala ebityoboola eddembe ly'obuntu. Museveni wadde bangi bamutegera yeesoze ensiko z'eruweero, yali amaze ebbanga mu byobufuzi bya Uganda ne Tanzania, okuviira ddala ng'akyali muyizi ku ssettendekero wa University of Dar es Salaam e Tanzania, gye yasomera ebyafaayo n'ebyobufuzi. Eno Museveni yatandikawo ekisinde kya University Students African Revolutionary Front, USAF, n'oluvannyuma abayizi bano ne beeyunga ku Frelimo, Museveni gye yafunira okutendekebwa okw'amagye. Wakati wa 1971 ne 1973, Museveni ne banne bagunjawo akabinja akagambibwa okubaako ekiyekera akayitibwa Front for National Salvation oba FRONASA, ng'ali e Tanzania, Museveni ng'ali wamu ne Julius Nyerere anokolwayo mu lutalo olwayambako Obote okuggyako Amin. Ate mu 1980 Museveni yakomawo mu Uganda n'asiisira mu bukiikaddyo bw'eggwanga, olwo nno kwe kutandikawo ekisinde kye yatuuma Movement for the Struggle for Political Rights, so nga ate abalala baali bakiyita the Popular Resistance Army. Ezimu ku nsonga ezaali ku mwanjo kwali kubba bululu. Omukutu gw'ebyafaayo ogwa Wikipedia gulaga nti ekibinja kya Popular Resistance Army kyakwatagana n'ekibinja kya Yusuf Lule ekya Uganda Freedom Fighters ne bagunjawo National Resistance Army, eggye lyalwana olutalo okutuusa we baawangula ne lyeyubula okufuuka ekibiina ekya National Resistance Movement. The National Resistance Movement, I think, is a clear-headed movement with clear objectives and with good membership. I think it makes a very big difference from the situation in which we were, where the very people in power were they themselves encouraging evil instead of trying to combat evil. I think this is a slightly different situation. Akalulu akasooka nga Museveni afuga kaliwo mu mwaka gwa 1996 ngono yawangula Paul Kawanga Semogerere n'ebitundu 75 ku 100. Amangu ddala yaleeta enkola ya bonna basome mu primary ng'ajja abaana bana mu buli maka okusomera obwereere olw'okulwanyisa obutamanya. Okulonda okwokubiri kwali kwa 2001, Museveni kwe yeetabamu n'eyali mukwano gwe era omusawo we ow'ekyama Dr. Kizza Besigye. Akalulu kano yakawangula n'ebitundu 69 ku 100. Ono yali asuubizza okuta obuyinza amangu ddala, so nga ne ssemateeka yali alaga ekkomo ku bisanja 2 byokka, wabula ssemateeka amangu ago yakyusibwa, ebisanja ne biggyibwawo mu 2005. Mu mwaka gwa 2006, Museveni era yaddamu ne yeesimbawo n'awangula n'ebitundu 59 ku 100. Mu 2011, Museveni yawangulira ku bitundu 68 ku 100, ate mu 2016 yawangulira ku bitundu 61 ku 100. Mu Desemba 2017, obuwaayiro mu ssemateeka obwali bulambika nti omuntu asusiza emyaka 75 talina kwesimbawo ku bukulembeze bwa ggwanga bwaggyibwamu, ssemateeka n'akyusibwa. Nga tannaba kuddamu kwesimbawo, Museveni yakyusa amannya n'ayongerako erya Tibuhaburwa. Akalulu akatuusizza Museveni ku kulayira kw'olwaleero yakawangulira ku bitundu 58 ku 100 era kaakubwa mu January 2021. Okuva mu mwaka gwa 2001 okutuusa olwaleero, obuwanguzi bwa Museveni buzze buwakanyizibwa mu kkooti ensukkulumu era abalamuzi bazze bazuula nti okulonda buli kadde kubeeramu ebirumira, naye tewabeera nsonga ya ssimba lwaki obuwanguzi busazibwamu. Ku mulundi guno, Kyagulanyi Ssentamu Robert, omu ku bantu 10 abaavuganya Museveni mu kalulu kano, y'omusango yasalawo okuguggyayo mu kkooti kubanga yali tasuubirayo bwenkanya. Amawanga g'ebweru gatendereza Museveni olw'akaweefube gw'ataddemu mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya, okutumbula ebyenjigiriza, ebyentambula naddala enguudo za koolansi awamu n'ebintu ebirala. Museveni agenza okulayira olwaleero nga bannayuganda abamu bamulabira mu kifaananyi eky'omukulembeze atanyweza kigambo kye olw'ebyo by'azzaayogera, ate wayitambale ne yeetema engalike, ssaako okuba nti gavumenti ye ateekolera ddala ebyo ebyaliwo mu G8 nga tannaba kugenda mu nsiko kuleeta buyinza. Kaakati nno
oyo musajja azze akyukakyuka era nga tanywerera ku kigambo kye, era abantu abasinga bagamba nti ono y'omu ku bazeeyi abakyasinze okulya ebigambo byabwe, kubanga leero bw'ayogera kino ate olunaku oluddirira ayogera kirala. Kati mwami Museveni omaze okuwulira mukwano gwange atambula naffe engeri gy'azze nga yeefuula, era ono kigambibwa y'omu ku bantu abatanywerera ku bigambo byabwe. Jjukira gye buvuddeko, yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda n'abagamba mbasaba munnonde, mwenna muzuukuke munnonde, guno nga gwe mulundi ogusemberayo ddala, mmalirize ebyo bye mbadde mbulamu okumaliriza, mbulamu ebintu bitono nnyo bye njagala okumaliriza eggwanga Uganda. Kyokka nga muntu y'omu yavayo n'ategeeza nti lwaki muŋŋamba ŋŋende ndekeraani golodi wange, lwaki muŋŋamba ŋŋende ndekeraani amafuta gange, nga kino kitegeeza nti zino zandibanga ze zimu ku pulojekiti ze yabadde ategeeza nti bwe mumulonda ku mulundi guno alina okusooka okusima amafuta ne gaggwayo, alina okusooka okusima golodi naggwayo, oba oli awo n'afuna n'amataka agawerako. Kaakati nno Mwami Museveni azze akyukakyuka ate nga takyukakyuka mu bigambo bye, wabula n'okukyusa ssemateeka ng'ajja amutigaatiga buli lwatuuka ewali ekiziyiza nga akijjawo ng'ateekawo ekyekwaso, buli lwatuuka ewali ekiziyiza ng'akijjawo ng'ateekawo ekyekwaso. Kaakati nno ebyo bye bimu ku ebyo ebifudde Mwami Museveni okubeera omu ku bantu abakyasinze okubeera nga abantu tebamukkiririzaamu okusinziira ku bigambo bye byazze ng'ayogera nga tabituukiriza. Butereevu njagala nkuzeeyo mu nsonga ziri presidential candidate agenda okwesimba biki byalina okuba nabyo byennyini byonna ng'oggyeko emikono, ng'oggyeko obuyigirize, wabula biki ebirala byalina okubeera nga abeera nabyo nga automatically ono bw'aba tabirina tasobola kubeera nga yeesimbawo. Kaakati nno mu mbeera eno olunaku lw'enkya ku makya ampuliriza waliwo amawulire ge nnaakafuna essaawa zino, amawulire gano nga gategeezezza butereevu nnyo biki ebyaviddeko Electoral Commission ebituufu okukyusa ennaku z'omwezi eza Robert Kyagulanyi Ssentamu okuzijja ku lunaku olwokubiri ne baziteeka ku lunaku olwokusatu. Amawulire gamaze okubeera nga gayingira butereevu nnyo era n'ensonga baziwadde, era ng'ensonga ezo tugenda zitunuulira, tugenda ziyitayitamu, tugenda kuzimanya ku makya, enkya ku makya. Ensonga zino mwe tutandikira ampuliriza gamaze okubeera nga gafuluma, kibale tekiyinza kubeera nga kisoboka abantu bano okubeera nga Mwami Museveni ne Mwami Kyagulanyi baba nominatinga ku lunaku lwe lumu mu kifo kye kimu ku luguudo lwe lumu, kibale tekiyinza kubeera nga kisoboka. Kakati nno bwina amaze n'afuluma poliisi ebifulumizza ogenda bitegeera. Tuddeyo owulire bano bye beetaagisa n'abalemedde lwaki balemeddwa, n'abayiseemu lwaki bayiseemu okwesimba. Era emyezi egisukka mu 9 oyo takkirizibwa kubeera nga bamunominatinga. Has within the 7 years immediately preceding the election been convicted by a competent court of a crime involving a dishonesty. Singa omuntu yenna aba yasalirwako omusango mu myaka 7 egiyise nti waliwo omusango gwamusalirwako oba nga talina mpisa, oba omusango gwekuusa kubeera nga alina emisango gye yazza mu bbanga lya myaka 7 egiyise, oyo naye takkirizibwenga kumunominatinga nga presidential candidate. Wano nno wenjagala tutambulire ogenda kutya. Has within the 7 years immediately preceding the election have been convicted wano mazeo. Kakati wano bagamba nti public servants to resign. Wano Simon Byabaka muwalina okunnyonnyolera eggwanga nti ddala etteeka lino likola. Wuliriza, mu mateeka gafuga okulonda kw'omukulembeze w'eggwanga Presidential Elections Act, wulira akawaayiro kano, a public officer lindako nga bagamba nti a public officer or a person employed in any government department or agency of the government or an employee of a local government or anybody in which the government has controlling interests who wishes to stand for election as the president shall resign his or her office before nomination day. Evidence of resignation shall be presented to the returning officer together with the nomination papers. Uliriza, singa obeera ng'olina office gy'oddukanya nga office eyo ya government, oba oli ku local government, oba oli president, oba oli ani, olina okusooka okuresigninga before nomination day. Nga bwe nkugambye nti Museveni engeri gye bagenda omunominatinga nga 23, kitegeeza nga 22 alina okukwata nomination forms ze baamuwa, n'akwatirako ne resignation letter, ebbaluwa eraga nti design nze sikyali president, n'abikwata n'abitwala ewa returning officer, ne balyoka bamunominatinga, era tebasobola munominatinga nga tawaddeeyo bbaluwa oba bukakafu bulaga kyamaze okuresigninga.
bwe kityo ne bwaba nga si president naye nga alina office yonna gyalimu nga office eyo eri ku side ya government takkirizibwa era etteeka terimukkiriza kubeera nga bamunominatinga. Kakati wano ekibuuzo we kijjira kiddala bino biba bwe bityo nga bwe tubisoma wano oba byakutubika maaso wano katambala ku maaso naye ngeri biba birala. Njagala ogende mu comment section ombuulire oza kiki ekiyinza okuddako singa omukulu awandiika ebbaluwa nti takyali president a day before nomination, kubanga baba nominatinga nga 23 kitegeeza kino kirina okubaawo nga 22. Establishment of academic qualifications wano nyinza obutakusomerawo kubanga ebyempapula ebyo twabyogerako twabimala buli omu abimanyi bulungi nnyo olina okubanga senior 6 kudda waggulu. Sponsorship of candidates by political party or organization wano nawo ebibiina by'obufuzi bagamba nti the secretary general of any party or any person designated by him or her shall ensure that the nomination papers are endorsed and sealed by secretary general wano no wali omuli ogumu ku mirimu gyabwe. Kakati uliza nomination procedure. A person shall not be a candidate in a presidential elections unless that person submits to the commission on or before the days appointed as nomination days in relation to the election and a document referred to as a nomination paper which is signed by that person nominating him or her as a candidate. Nti balina okuwaayo nomination papers zaabwe ba aspiring candidates balina okuwaayo paper ezo nga zisayiningiddwa either ba secretary general oba abantu ababasembye okubeera nga banominatinga. A person shall not subscribe to more than one nomination paper and no person shall give his or her support to more than one candidate. Wanono we wali akawairo kali aka signatures ezabadde zivuddeko kalumanywera nga bagamba nti each candidate shall attach to his or her nomination papers a list of names of the registered voters required under Article 71 B, and each of these registered voters shall append to that list his or her name, signature, physical address, and a voter registration number as specified in the nomination paper. Emikono egyabadde gyetaagisa era egyavuddeko kalumanywera akakiiko k'ebyokulonda wulira amateeka ge kalina okugoberera. Olina okulwandiika amanyago mu bujjuvu nga sanneemu yeesooka. Olina okuteekako physical address yo wa gy'obeera. Olina okuteekako voter registration number ebiraga nti oli mulonzi ate birina okubanga byonna biri attached ku nomination paper eya presidential candidate wo. Wabula a person shall not subscribe to more than one nomination paper and no person shall give his or her support to more than one candidate. Ti omuntu alina okwendoosinga omuntu omu, alina okuteekako signature ze ate alina okwendoosinga omuntu omu, tasobola takkirizibwa kwendoosinga ba candidate basukkamu omu. Kakati ulira ku nsonga ya ssente akakiiko k'ebyokulonda bye kalina okubeera nga kagoberera. Kakati wulira wano nga bagamba the nomination paper shall be accompanied by nomination paper eno wenaaba ereeteddwa erina okuwerekerwako ebintu bino wammanga: a declaration in the form specified in the 5th schedule to the Presidential Elections Act. Form eyo erina okubaako a non-refundable fee, sente ezitali za kuddizibwa 1000 currency points equivalent to 20 million Ugandan shillings payable to the Uganda administration. Intending candidates shall pay in the bank which collects non-tax revenue NTR guided by the following steps. Ezo steps sigenda zikuyisaamu naye nga bagamba kwebyo byonna bye bakutegeeza by'olina okuwaayo kulina okuba olina okwatachingako, olina okusasula obukadde 20 obwa siringi za Uganda era n'owatachingako obujulizi obulaga nti sente zino ziwaddeyo nga sente zino zisasula zigenda ku URA obukadde 20 obwa siringi za Uganda non-refundable, teziddizibwa oba owangudde oba towangudde. Era nga bakugamba nti aspiring candidates are advised to take their photographs against a light background, preferably white or grey. Kwebyo beetaagako n'akafaananyi akakonga presidential aspirant oba candidate. Olina okusabumitinga akafaananyi ako nga kalina background either nga njeru oba nga ya grey. Era nga bagamba shall write their names, olina okuwandiikako amanyago nga sanneemu yeesooka emabega w'akafaananyi ako. Ebimu ku ebyo byetaagibwa. Factors which may invalidate a nomination. Waliwo wano ebiyinza okulemesa omuntu okunominatinga, ebyo nabyo nakugambye sijja bikusomera. Returning officers balina okuba nga balondebwa. Kakati wulira kye bayisa ku nsonga ya convoy of vehicles. Muteeka wano nga bagamba batya
nti a candidate who uses a convoy of vehicles for the purpose of his or her nomination shall have not more than 2 vehicles in the convoy, and each vehicle shall bear police stickers and shall not carry more than 10 persons. Uliriza no one. Omuntu yenna eyegwanyiza era azze okubeera nga nominatingibwa alina okujja convoy ye erina okuba uliriza talina kusukka mmotoka 2 ezimuwerekedde. Kyokka nga mu mmotoka ezo kulina okubaako stickers eza poliisi, ate era nga buli mmotoka terina kusukka bantu 10. Mu bufunze olina okubeera n'abantu nga 10 nga naawe mwolibe bantu nga 20 abalina okuwerekera ku kakiiko k'ebyokulonda. An incumbent president who is a candidate shall use such number of vehicles as is ordinarily attached to his or her office. Nti ye abadde president, kubanga batakyali obudde obwo, abadde president yakkirizibwa okujja n'emmotoka zonna nga bwe zibadde zaamuweebwa era nga bw'abadde normally atambula nazo. Kati mbadde ne convoy ya motoka bwe ziti ye waddembe okujja nazo, naye gwe abadde tali president olina okujja n'emmotoka 2 nga tezisukka bantu 10 ate nga ziriko stiika za poliisi. Ebyo bye bimu ku ebyo ebyetaagisa akakiiko k'ebyokulonda amateeka ge balina okugoberera okulaba nga ba presidential candidate basubmitinga ku nsonga ezino. Kakati ku nsonga y'obubonero symbols waliwo era ebyetaagisa. Ebyo nabyo nabikunnyonnyodde mu vidiyo yaffe eri, nyinza obutabiddamu, wabula waliwo wano obumu ku bubonero obwateekebwawo ku mulundi guno obuyina okulondebwako naddala abo abali independent. Kati gwe atali independent nga akabonero ko kali kamu ku buno, eyo oyinza okugenda mu maaso n'ekyo, naye akakiiko k'ebyokulonda kateekawo ebintu bino nga bye birina okulondebwako. Allocation of symbols. Where an election is contested, i.e. more than one candidate has stood, the commission shall, as soon as practicable after the nomination days, allocate to each candidate the symbol of his or her political party or organization. In the case of a candidate sponsored by a registered political party or organization, allocation of a candidate who is not sponsored by a political party or organization, a symbol or color are chosen by him or her. A symbol or color under B shall be chosen or assigned from among symbols and the colors approved by the commission for the purpose of the election. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okwalocatinga symbols nobo obubonero buno obulina okulondebwako kwabo naddala abazze nga bali independent, era nga mubonero buno bwe buboolabawo kuliko omupiira, boolo, kuliko banana, ettooke, bubonero busobola okukozesebwa era bw'oba osuubira okulaba wano wetugenda. Kuliko booti, eryato erivuba, kuliko buuku, ekitabo, kuliko nayikondo, borehole, kuliko kando, omusubbaawa nga Sauda Malada gwe yakozesezza, kuliko emmotoka ka, kuliko chair, entebe, clock, essaawa, kuliko coffee, emmwanyi, ekikopo, cup, ennyumba, ekidomola, ebbinika, mukalakaasa, ensuwa, radio, esepiki, emmeeza ne TV. Ebimu ku ebyo by'osobola okukozesa. Wabula bakugamba the symbols above as approved by the commission are attached to those guidelines and they shall be used for election in the form in which they appear. Independent candidates must ensure that they have selected and have been allocated symbols before leaving the nomination venue. This will be done by candidates signing against the selected symbol. Nti gwanajja independent akabolereko kakuweebwa nga tonnaba kuvaawo awo era n'okasayiningako ne bakugamba symbols shall be allocated to the candidates on a first come first serve basis. Nti singa ojja nga oli independent gwanaaba asooseewo gwajja okuserekitinga k'osanga baserekitinze tojja genda maaso nako kubeera ng'okaserekitinga. Obubonero bulina okuba nga tebuliimu kusosola, bulina okuba nga tebuliimu kunyigiriza nti singa oba munnaddiini ate ne bateekako akabonero ka tugeze oli musajja musiraamu ate waliwo akabonero k'embizzi tebasobola kukateekawo, n'ensonga ezo sijja kuzinnyonnyola. Candidate asobola okuwithdrawinga, ndabawo wano etteeka lya withdraw of candidates section 17 of Presidential Elections Act. Candidate yenna asobola asobola okuwithdrawinga mu lwokaano n'agamba nduvuddemu. Era singa wabaawo candidate abavaamu ne baba nga presidential candidate asigaddemu omu bamulangirira unopposed nga wakayita essaawa 48. Ebirala byonna nja kubanga ate mbikutegeeza binaba byetaagisizza eno gye bayita guidelines ezigenda okugobererwa
kakiiko k'ebyokulonda nassaako omukono Justice Byabakama Mulyanyi Simon Chairperson Electoral Commission akulira akakiiko ak'ebyokulonda eno gye bayita Red Zone TV nkugambye ng'ovuddeko ekya signature ng'ovudde ku kya signature ebintu bingi ebyetaagibwa akakiiko k'ebyokulonda nga bw'obiwulidde mu kalulu ke tugendamu aka 2026 eno gye bayita Red Zone TV bali kubanga okyagoberera tanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade ka notification kakuyambeko okubeera omu ku abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambulira ddala akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka zikyagenda mu maaso n'okuba nga ate zikolebwa era ssaawa yonna ogenda kuwulira nakugambye abasajja bagenda kuwa nominatingibwa Simon Byabakama bw'anaaba amaze okuba nga banominatinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ateebereze asuubirwa okubeera ekatwe n'ebitundu by'e Nateete General Kaguta Museveni waakubeera Kololo. Kale sagala weerabire sagala obuzaabuzibwe lunaku lwakusatu lwe lwokka olunaku olw'okuwummula olunaku olw'enkya buli munnayuganda wenna keera ogende ku mirimu gyo keera ogende okole nga weeteekateekera olunaku olw'okusatu kubanga egenda kubeera public holiday tewaliwo okukola omwagalwa w'abangi agenda kubeera nga agenda okunominatingibwa wali ku Entebbe Road wabula amawulire genfunye amalala amawulire gannaku gamaze okubeera nga gakakasa nti ku Entebbe Road buli memba yenna owa National Unity Platform engeri Museveni gyagenda okubeera nga akozesa oluguudo luno olw'okugenda Entebbe ebipande byonna bamaze okubeera nga babitimbulako naye abasajja bano babi buli kipande kyonna ekya candidate ono nga si wa NRM bakitimbuddeyo ku Entebbe Road okuva ku bata